taata mwana wa dadi buli omu n'obulamu bwe wano mu ggwanga erya Uganda bangi obugagga bw'abantu bawulira ku mmotoka ze bavuga naye olunaku olwaliro mu Gaziya Obwongo nkusaba kalira ne bw'oba olina ky'okola sooka okize ku bbali omwana ne bw'aba ng'akaaba mutamike ebbeere nkuleetedde emu ku by'obugagga naddala amayumba ag'omusajja akwata ekyokubiri mu bagagga abasinga mu nsi yonna ono si mulala yenna gagga Jeff Bezos owa Amazon. Ono omusajja si mwenzi wabula nsimbi alina amaka n'ebizimbe e Washington, alina amaka n'ebizimbe mu New York, alina amaka n'ebizimbe e California, alina faamu e Texas, alina e Washington DC n'ebirala. Kyokka nga buli kyabugagga kyalina tewali kikka wansi wa buwumbi. Apaana Jeff Bezos gwenjogerako kyajja akwata obukadde bwa $7.8 mu za Uganda bwe 298 n'obukadde 210 n'agula eka 14 e Hawaii. Alina ennyumba e Medina, Seattle okumpi ne nagagga Bill Gates. Amaka gatudde ku bwagagavu bwa yika 5 n'ekitundu. Yagazimba 1998 ku bukadde bwa $10 mu za Uganda bwe 38 n'obukadde 232. Mu mwaka 2010 yagasaako obukadde bwa $28 obulala ogaddaabiriza. Mu za Uganda bwe 17,000 n'obukadde 49. Omwaka gwe gumu yagula ennyumba eyali egaliraanye tayagala bamusemberera etudde ku eka 5. Yagigula obukadde bwa $5.3 mu za Uganda bwe 2,200 n'obukadde 63. Mu mwaka 1999 yagula ku Tome Motora owa Sony ennyumba mu Manhattan ku bukadde bwa $7,65. Mu za Uganda bwe 2009 n'obukadde 247 agula nnyumba. Mwana wa tata ndi mukulaga ebimu ku by'obugagga naddala amayumba aganaggaga Jeff Bezos. Tutandikirawo enkya.